obudde bwabutuuse buli tolaba ekibakizizeewo essaawa ezo bwe budde bwakyo ekintu ekipulaninga kibeera feeku mba mukimanyi nti ono ajja kujja bw'ati atambule bw'ati akole bw'ati otegede but this was original mukadde akatuufu mu kiseera ekituufu mu kifo ekituufu yamani kino wakikoze ne kitrendinga mu kutrendinga how safe are you kuba kati abantu bakulaba ng'owokusaaga kati byaddala safe depending on what byaddala so no depending like, on what gy'ova ne gye walaze no nina omusango gwe nakoze so kakyo ngamba nti how safe am I nina omusango gwe nakoze Uganda yafuuka nkimanyi naye bwe bagufuula omusango that is them naye so agwira ati musango oba si musango okubeera ku ludda lw'abantu ku saidi y'abantu musango nze ndowooza nti option ekola ki esinga okitegedde kuba teryasinga amaanyi g'abantu n'otambula ensi yonna bulumi ki bwe wayitamu nekyewasinzirako okudda ku saidi y'abantu obulumi mu ngeri kibunyonyola kikyotegeeza pain ki gye wayitamu ng'okyali ku saidi eriwo wasalawo okukola decision because I know walowooza nnyo to make that decision siyinza kumenyeramenyera kuba eyo story empanvu kyova olaba nti nabadde ntegese olukuŋŋaana mwe ŋŋenda okusisinkanira bannamawulire bonna ab'eggwanga mbannyonnyole kino nakiri mu mbuuze nange mbannyonnyola mu ngeri eri official okitegedde nja kujja nga mbetegekedde ate nammwe nga mwetegese nga mutegese bulungi ebibuuzo byammwe njabba nsobola okumenyeramenyera mu buli kintu kabalinawo nga bolaba nti musazeeko obusazi okitegedde nga ne muva ebya muganda affe aziyoni akikubye we happy for that so nja kubanyonnyola department ki gye wandyetaaze muno ate tebajontwala muganda wange speed ng'omuzeeyanaawe kikifo ki kye wandikugonomoddeko ekibuuzo kyoyogera tekirina bwe kikwataganira essaawa yo tekyegisisitinga kyombuuza otegedde leka naawe waliwo ebitambula nti ndoyagala tegekayo ebyo bigambo byabo era bigambo bya bulijjo bye boogera byabo abatunuulira ebintu ng'ebyokusaagasaagamu okitegedde yes concert ndi muyimbi nsobola otegeka concert obudde bonna okitegedde but it doesn't mean nti okutegeka concert mba ngitegeka mu olwokuba okitegedde naye nga nze okuteekawo concert sisuubira nti mawulire ku nze okitegedde kuba ndi muyimbi era nga bwenze nzikola ki mabega so saagala omuntu addeeyo alowooze mbu kyonna kyonna kyalaba mbu kirina ekikiri emabega oba nti kirina ekikiri mu maaso no gwe manya nti byolaba essaawa eno bituufu bya ddala ennyimba z'obudde buno ze zisinga otuleninga ku TikTok era abantu bagamba bulijjo tebamanyi nti Big Eye muyimbi bw'ati anti kati ago ge maanyi g'abantu gwe nga olaba nti Big Eye nga bw'ogambye nti nze singa okutrendinga everywhere nti means ge maanyi g'abantu omusajja yantaddeko amasannyalaze so nakirabye omusajja amasannyalaze weegali oba bubaka kibuweereza kuba kyova olaba nti njagala mbuteeke mu press conference obubaka obutuufu yakuba era baagala concert it's okay for them kuba bo kye banjagaliza okitegeera so nabo mbeebaza okuba nti bamanja concert wawulira otya ng'oli mu kafuba ka principal yakwadde kahanga kati gwosobola kuwulira otya oba ggwe owulira bulungi ebifaananyi byeraga fute gyalaga essanyu mwalirabire n'abaddemu so kyekyo bamayiko banno be walese eno bagamba ki bamayiko banno badijje mayiko kyova olaba nti njagala press conference mumbuuze buli kimu naye kati kuba ebibuuzo bingi bye mulina eno gyotuliddemu nanti ogimanyi ogitegedde yamani so abakulu bagamba kyaka bakagamba kasembayo abakulu abali era basigaddeyo kamu kokka ate kati mugenda kuntabula kamu kokka kali press conference bintu bingi ebiri mu tuli ebiri packed so tulina mu press conference dibush ngenda pakugamba buulira buli muntu mwena banamawulire ate mukimanyi muli babbulaadi bange aba media mbagala husband material number 1 everywhere so kyakabi bannange oyimba alabye principal bwawulire principal ng'ayimba oluyimba lumanyi okaaba mangu Big Eye atandise wawulidde otya